To the humiliating body search that I was subjected to twice, and all members of the legal profession were subjected to. First at the gate, then as we entered the courtroom, another body search. And I'm asking the officers, between the gate and here, and most people have left their briefcases at the gate. What would make them subject us to a second body search? Secondly, I have not yet had audience, the right of audience in court, because I'm not yet licensed to practice in Uganda. I'm expecting a special license to be issued by the Law Council. As it has been indicated, I applied last week. I was informed that they do not process digital applications. So my physical application was brought on Wednesday, and it was taken by the law firm of Looya and Company. And it has not yet been processed, but I have been promised by the chair of the Law Council, Justice Mulyangoja, that we may hear from them as early as tomorrow. We have been able to have audience with our client in the court, within the court precincts, and our client was very firm that we ought to apply for adjournment. I should say our clients, not client, so that we can get the answer from the Law Council. You can see for yourself the harassment we have to endure, that they cannot wait even for a minute for this conversation to happen. I want to agree with my colleague, the Lord Mayor, that the abduction of Mr. Besigye and Mr. Lutale from Kenya breaches the Constitution of Kenya, the Constitution of Uganda, and the East African Treaty. I have looked at the charge sheet. The offenses are alleged to have been committed in Kenya, Greece, and Switzerland. Unless if Uganda has annexed Kenya, and we do not know, Ugandan authorities have no jurisdiction whatsoever on anything committed on Kenyan soil. That is, if at all any offense was committed. So we will be raising many objections. I am coordinating Pan-African lawyers from Nigeria, from Kenya, from Ghana, from various jurisdictions, including Tanzania, who will also be applying to practice. As Pan-African lawyers and politicians, we are taking this matter very seriously. We are going to stand in solidarity, and we will file other cases in the East African Community Court, EACJ, against Kenya and Uganda for their illegal conduct. We will be exploring all legal options, and I'm very hopeful that tomorrow I'll be granted a license to practice in Uganda, and that the Law Council will be ready to process other multiple applications. Yeah. Indeed, they are going. Empisa gye batuyisizaamu ne batandika okusaachinga buli omu ne batujjako amasimu gaffe nga batulemesa ng'ate kkooti ebeera open. Omugenyi waffe ng'ate senior counsel Honorable Karua ne bamuyisa mu mbeera eyo gye bamuyisizaamu.
naye twesanze era nga tetuyinza kugenda maaso kubanga certificate ye ebadde tennavaayo. Twateekamu okusaba mu Law Council empapula ne tebannamaliza ziprocessinga. Okusaba twakuteekayo wiiki ewedde nga 27. Olwaleero bwe twogeddeko ne judge ku ssimu tubaddeyo mu Law Council naye nga taliyo ne twogera naye ku ssimu n'atukakasa nti enkya bayinza okumaliriza process eno certificate bagimuwe era emirimu gitandike. Naye olwaleero omusango gwongeddwayo paka ng'ennaku z'omwezi 10. Tugenda kumaliriza nga senior council bw'abannyonnyodde wano enteekateeka zaffe empanvu. Tugenda kuŋŋaanya bamupuliida Honorable Martha Karua tumwebaza akulembeddemu ttiimu eno. Olwaleero be mulabyeko 35 ab'e Uganda. Kaakati kugenda kweyongerako ttiimu yonna nga gy'abannyonnyodde. Already ya contactinze eddaaba e Ghana, Nigeria, ya contactinze eddaaba aba Tanzania, abagenda okuva e Kenya bangi, abagenda okuva e Zambia, abagenda okuva mu platform mu fraternity eyo eya Pan-African Lawyers nene abagenda okujja wano. So Law Council yeetegeke okubanga processinga certificates nyingi ng'etandikira ku ya Honorable Martha Karua kubanga ttiimu yaffe tugisuubira okubeera very very solid. So twebaza nnyo ne sekwebaza senior council waffe Honorable Martha Karua obuvumu bwonna bwayolesezza okumuyisa mu mbeera eno gye bamuyisizaamu ng'eyo okumutwala ng'ekyonziira bwe bati okumuyisa mu mbeera embi ennyo ekyoboola ekitiibwa kye n'okumukkakkanya. Senior council asigala senior council, former minister n'ebirala byonna ebitiibwa byalina e Kenya. Naye ekyo party leader owa ODM e Kenya, NAC Kenya rather, party leader owa NAC e Kenya ne bamuyisa mu mbeera eno gye bamuyisizaamu kituswaziza nnyo nga Uganda, kituyisizza bubi nnyo. Amagye ge Uganda gatuwadde ekifaananyi kibi nnyo. Naye kye tumwebazaamu nti asigadde muvumu, tatiisibwa n'akamu n'aketondo era mumalirivu nnyo nnyini ddala okunga ba Looya bonna okuva ku lukalu lwa Afirika lwonna okujja wano, era tusuubiranga 10 ekigenda okubeera wano. Mukama Katonda yakimanyi, amagye era gatwetegekere. Lwe tukomawo nga 10 tukomawo nga tumaliridde. So batwetegekere. Law Council tugisaba police ebirala byonna babiteeke ebbali ba processing applications z'abantu baffe, certificate z'abantu baffe amangu ddala nga bwe kisoboka. Eya Honorable Martha Karua tugisuubira enkya okubanga ewedde, then tutandike ku z'abalala abagenda okuyiika wano endulundu okuva ku lukalu lwa Afirika. Muhozi will cry someday. Deep in my heart, I do believe Muhozi will cry one day. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday.